kati naye nkigwamu nenga nerindako era nono byankoze nga lwaki sigenda muto ninfuna mwaka yumba nenkapangisa olwo ndiwo n'omukyalo oyo wendabira omukyala wange twogera ku mwaka ki twogera ku mwaka olugutuuse gwa 2009 kati 2009 ndi wa mukyalo oli gwe nkola patana wange nali mukubeerawo nalaba ono omuwala kumusuubiza kiri naye nga tubeerawo buli muntu yali waabwe nange eri eno omanyi ebyokwagala naawe boyfriend girlfriend kati ne mugamba naye omukyalo ono anziba sente ensasula nnyingi bwenzimu ate tezituukayo ogenda ogira oti nga bakuggaliddewo omuga ate sente nazikuwadde nga yazadde mbibye omuga naye olaba otya nga tufunye workshop netugenda ewaffe ebyalaani olwagula ekyokubiri kati bwengula ekyokubiri kiri nenkiddiza yakinjazika nemuga ekyalaani nkikuddiza kati n'omukyala inaagulayo kimu ne tuba n'ebyalaani bisatu omuga naye wano tusobola okutandika workshop olwo kato kange ko nali nakayigiriza nga kagenda kalina ye matete gye kaali kagenza okukolera nemuga twambuke nanga naleeta sente nengenda muto nenfuna nyumba tugipangisiza nga ya mitwalo 4 nenga mponye kansasule zino naye mukubeera awo workshop oyo kati oluyingidde 2010 nengamba muli naye kuva dda njagala erinnya n'erinnya lino ndikoze ntya nentuula nali ntwalisa okugendako ekampala eyo nengere kampala bwensuubula kati waliwo oba kampuni eno nagikubira kalango enatusasula bayita Nice House of Plastics si yeyo teriyo bwenawira erinnya eryo nendyegomba nnyo nenga Nice House of Plastics ate nga mbudde obyentunga abantu bye bakoppa design gyendeeta abantu gye bakoppa gyendeeta gye bakoppa nentwala nenga naye bwekibeera nga buli design eva wano wange lwaki situumawo Muyunga Home of Design erinnya olijjaawo mpulira kali ate ndaba ebintu byenkola kyenkola ogenda okulanga n'omutunzi omulala kitunze n'omulala kitunze noga kino nze nakitanze kuba nze natandika ebintu nga nze mbyetandikira siina wenkikoppa nga kitegeeza kati wano nina kubeera nga gano ge maka g'ebya design byonna nga Muyunga Home of Design nerifuuka erinnya 2010 nimala okufuuka erinnya nali nagambako olubega oyo waliwo olubega ali awo olubega executive mukwano gwange nnyo yego nagambako nga ngende wasali nti nagamba asali ajja kunyaga kwe nagamba nina mugamba naye muganda olubega nina ekirooto ekyokubaako n'erinnya eryo nga balyogerako ku CBS nga ate otawaana gw'ataasoma manyi bo bakulembeza nnyo kiri nti gwe omuntu ataasoma kisoboka kitya kati nga bo balirabiramu ekyo omwana teyasoma biki muganda ekirooto ekyo nkirina kati 2010 maze oddifuna erinnya nengenda abantu nga tebamanyi muno mu Masaka mwonna nti ndi mutunzi balabanga omuvubuka aba smart buli lunaku kuva ku Sunday paka Sunday ne bwebuuza akola mulimo ki tebamanyi linnya lyange abali bamanyi erinnya lyange lya Kannamusabala liri eno abala bamanyi erinnya bamanyi lya Farid kwali nali nkozesa nga nvudde eno kulya Kannamusabala eryokuyiga nga tebamanyi nze ng'omuntu mu face olaga ti oyo mumanyi ne tamanyi linnya lye yani tamanyi akola mulimo ki kati nengenda ne waliwo bana abakola embroidery ku ngoye kuno nengenda omwami yali awo ku kiwumulo nemuga njagala naye ezitali za langi ezawuzi nemuga kati tugenda kukola tuti tugenda kumpandiikira ebigambo bino Muyunga Home of Design ku saati zange zonna engoye ze nali nina nenziteekako Muyunga Home of Design kati buli yasomanga ku t-shirt nokwa nali na t-shirt nga nina ne saati nga buli muntu asoma Muyunga bulijjo ye Muyunga olwo nedda nga sinnakubako nasooka kiri ekyalubega kyenamuga nti erinnya lyange lirina okuvuga nga ku CBS ngenda mu ntanda mwami Sebende ali Sebende namugamba njagala kubaako n'ebirabo byengaba mu ntanda antunga essuuti
nga nziteeka mu ntanda kati nga batandika olonga Muyunga home of design awadde ayambazizza erinnya nga litandika okuvuga mu ntanda 210 okuva tetandika gwa 10 okubuuza ebibuuzo gwa 11 tuba tugibadde naguno gwe 11 mu mwezi gumu nakkiriza CBS radio kyina amaanyi nga buli muntu awulidde kwe bayita Muyunga buli ali wane Masaka wonna nze ng'essimu zenfuna Muyunga baba weebale kati nga bo beebaza Muyunga omusajja ayambazizza abantu mu ntanda awagire nnyo ebintu bya Buganda naye omusajja alaka omukulu omugagga nga ne muno mu tawuni Muyunga tumuwulira ku muto jukira olugayi ndi ku muto wali naye ndi munda eri siriyo eno kati wendi mu kayumba kange akatono nenga naye kati nkoze nti alinnya baliwulira yenze nnyini lyo naye banamanya batya nti yenze nnyini lyo kwe kugenda ewooyo omutunze mugati kyoba okola teeka kuno kanewandiikeko naye buli nayitanga yeyoyo wentanda nga ate omukono gukyavaayo jajja nga gubeera mu jambo va ku bigambo kajambo bana eyo ono bulijjo muvubuka muto bulijjo yeggwe bulijjo nembaga yenze erinnya we litandikira erinnya lyange lyava mu ntanda litandika okuba Muyunga home of design abantu batandika okunnoonya netandika okufuna ku bakasitoma nga omuntu azze anoonya gwe byakuwulidde abatunzi nembivaako yampulidde mu ntanda njagala genda muwagireko omaye abantu baagala nnyo okuwagira omuntu agabeera bw'ogaba ofuna gaba ofune erinnya ne litandika okuba erinnya awo entandika okubeera Muyunga so paka kati ye Muyunga kati gali amala n'okufa gaafa buli bwatampita Muyunga mpita designer kati ate erinnya teri nze siri nange nakyekazaako bwekaza ku bino mitimbagano kuwandikako nti designer nga olwokuba bakimpita naye kiri Muyunga home of design nze siri designer kiri designer bebana abambaza abantu ku mikolo egyenjawulo bwe kiri nze ndi design ekyange kiri design ntunga ekintu kye designing nga kiri era abantu bawuliranga nga balanga designer nga balanga waliwo original designer ali Kampala eyo nga tebalooza bagamba nze bakane bane nze siri designer nze kyange kiri Muyunga home of design kati we balabanga design ne bikivaamu designer ne lifuuka linnya so tubulireko kati as of now Muyunga home of design mutunga biki Muyunga home of design tuli batunzi ba byonna nze ngojjeko ekkanzu ey'omuleera buli kyambalo ekitungibwa ewange kitungibwawo mpale masaati byonna bw'oba oyagala bitengi by'abakyala kuba nage mukyala mutunzi kati oba mwami mukyala byonna biggwerawo agani Muyunga home of design byonna biggwerawo tubitunga ne tubibayigiriza kitambudde kitya sofa sijja kyevuma kuba ekisooka nafunamu ekisinga abantu bonna baagala erinnya kale ekisinga lyerinnya era mbantu baga nti mu bintu bye naafunye mu kutunga ekisinga obukulu era omuntu kyosobola omugamba nti kyekino nze erinnya nze kuva buto njagala nnyo erinnya kuba kyesagamye nze mu buto engeri gye natunganga obugatto obwo n'okukanika nakanikanga obuleediyo obugaali biki ebyo nga byo nabigambye nze ku kyalo baali tebampita Muyunga nze bampitanga mugagga Ngoroche chikuyisa omugagga olwokuba okola bino byonna anti nakolanga ebintu bingi ate nga nze mwana abeera embeera tosaga nti yali obuyewaka naye nze ng'omwana nga te ewaka nze ngula sabbuuni n'obuntundu obulalalala ekitegeeza nga nze nkola neeyisa kigagga nze nagaana okweyisa nga ataasoma nagaana okweyisa nga omwavu embeera eyo sigisobola nsobola kuba mwavu mu buntu ne si mu ndabika balabanga mbeera ng'olodde bamanyi ninamu kasente era okubeera wano mu tawuni balowooza nti ninamu kasente naye nga nina erinnya era baga erinnya eryo lijja kunkolera sente
oyina abantu bokoleddeko bangi bakasitoma abo n'abakulaba wano abakuwagira oyina boyinza okunokolayoko oba oli awo mulabi naye bayinza okuba nga amanyi ng'obatungiddeko oba ku masuuti oba ku makanzu bwebityo. Nze ndi mutunzi wa njawulo ate efeebya ntungidde ku bantu bangi era abamu ku abo nga be bamu kubawakana nti kyakasiri nimba ndi muyivu neekweka bwekwesi mbino mirimo gye gyabula gye nasoma. Omusajja gwe nasooka okutungira atakkiriza nti kiraka ndi mutunzi bali bamuyita Maaka Makumbi omugenzi. Maaka Makumbi oyo ntandika omutungira nga sina muntu wa CBS yenna kwe mmanyi kuba yajja nze nga bugani nti nali mikwano gw'abantu naddala mu aba media nze mu media yenna mukwano gwange ku nsi kuno nze nali nina mikwano gyange bamuyita Prince David yakola nga kubuladde nga ye mukwano gwange ajja wawo ne tunyumya ng'era byenkola abimanyi kati Maaka aba agenda okukwata oluyimba lw'endaga butonde nga bwe yajja talina za kwambala kuba Farid Brozi yakola video eyo kati ngewange balina okujja okwambalira awulira Muyunga naye nga tawumanyi nnyo bintu byokola bwe bifaanana gwe nasooka okutungira yewe yajja yayambala mu suuti naga ozisuubula n'oziteeka muno oba gwe wagitunze namuga mukama wange nze njitunga bwe natandikira awo netungira oyo omunene nzijukira World Cup wa 2010 simwe mwali Brazil gye bagikuba omusanvu yali South Africa kimanyi yoyo oba nene edda si yoyo eraika 2016 gye bagikubira omusanvu yali nedda 20 World Cup ziri mmeka 2010 2016 neno kati gye tulimu kati 2016 nenziramu ne bali bagikuba omusanvu ne Alumansi ku mpewo Alumansi nkuwadde suuti kati ne Alumansi naye ndi mutunzi we kati omwami omulala gwe natungira omita Franka Walusimbi NTV era mu birooto byange mu kutunga kuno tebinnatuukirira okyagala okutungira abantu bala bangi mbulayo nga 2-3 naye nali njagala nnyo okutungira Franka Walusimbi kuba nalabanga nnyo amawulire g'akawungeezi ago nga gannyumira nga gayanyumira ayambala amutungireyo ku masuuti mba ndi ku workshop awo nga ndaba amawulire akawungeezi baali bagatambuza nga gagenda kujja Masaka ndamulaba ali Masaka nenga okay yazze nze mbutonde bwange nti abantu nze okutuukirira omuntu bwe nti maaso kizibu nnyo gye ndi kyankubyako n'emiggo eri mbuto nze bantumako kongende kwe wajjajja nzijeyo endebe yaffe nga jjajjayo yali musawo bana ab'ekinnansi nga olwo abantu bangi nnyo bwe natuukawo nendaba nga abantu bangi n'enzira yeeka maama ne mulimba ne mugamba jjajja ngambye endebe yajazise kumbe ntiddeyo kali maama bwe yalaba jjajja namuga waayi no yazika endebe yange namuga ani yagambye najazika omwana yajjaawo nanga wajazise alimba nga ekir'amazima nalimba awo mboko n'enkubya kati abantu mbatya nenatuma muto wange ko kakalukalu aga Paulo gendo ga Walusimbi timuyita nekanga naye baba wepe oyina amasappi gwe sajja kola ku TV ogamba omuyita nanga kati gwe gwani ayita Walusimbi ajjewa emuga gwe gendo omugambe mwe business card yange amawire mugaye mawire bwagamala nine ajjewa nandabeko na nekagenda kamusangawo bali bagakoledde olaba kati wazimbye Steview we bali bagakoledde namuwa business card namuga waliwo akwagala ali ku muto mbandi awo nga Walusimbi tazze mu workshop ngamba nfudde kale kangamba baba ukimairi mu kituufa zze nawe sebo bangambye onjagala nemuga ekyamazima nkwagala gwe musajja asinga okunyambalira
okusoma amawulire kirala okikola bulungi nayo nyambalira lwe nalaba Walusimbi nti muwanvu namusaba serefi nga mukoma wano nga buli nze bwe nali mulaba ku TV nga abantu bamunfaananya bakati ofaanana mu Walusimbi naye nga gamanyi nti kasajja kampi nga okuba olaba oli ku TV kala maama nga omusajja munene muwanvu naye muka bulijjo weeti bwenkana nti nanga naye obadde oteesa ki naye muka mu bantu benjagala okutungira bali basatu bali bana ku nsi kuno nti naye gwe omu ku bo kati ate nfunye omukisa ogukutungira nanga ne Muyunga gwe Muyunga nti natungira olugoye muka ekkiriza nkupime ne mupima n'agenda nanga kati najifuna ati muka njagireeta Kampala mbeerayo nenjitunga nessa mu ddene nengenda ku Serena ne musangayo nenjimuwa bwe mpa Walusimbi esuuti mawulire bagakola gwa 10 nanga batofayo bwe najambala nja kukubirako neninde essimu ye kuba yampa eyiye ne muwe yange ogwe 10 ne guggwako 11 ne guggwako Desemba 24 nankubira nenga Walusimbi ankubidde essimu nemugamba wanji muzeeyi jebaleko konze kale sebo naawe jebale ono Walusimbi nemugana kutegedde essimu wajiba kati olwaleero enkya lwengenda okukozesa essuuti yo nemugamba enkya ddi 24 angamba enkya za 25 nemugamba 20 ogenda gikozesa nkya nti ku Christmas nemugamba kale mukama wange nanga teeka kama mawulire nemugamba kwegabeerako Walusimbi yayambala essuuti ku seeti nemutunuulira Koromayi sanyulire nawulira ng'essuuti yange yeri ku seeti y'NTV n'asoma amawulire n'agamala bulungi nnyo bwe yagamala nankubira nambuuza Muyunga olina degree maker nemuga lwaki ombuuza degree ze nina nagwe mbuulira olina degree maker nemugamba nze gwolaba saatula P7 siina bbaluwa ya buyigirize yonna gye nina mu nsi nanga tekisoboka nemuga lwaki ombuuza obuyigirize nange essuuti gye watunze buli agirabyeka bwe namugambye nti oli mutunzi byaddala gwe wagitunze kuba nagitunga nenjiteekamu erinnya lye okulaga nti nze ngitunze nagiteekerimu erinnya lye munda nga tewaliwo osolaga nti sinze naye buli agirabya amatidde nti oli mutunzi naye oteekeddwa kubanga olina diguri nga 3 nemugaa tekisoboka nze sibanga kuba diguri 3 nange kati ogenda kutandika okuba omutunzi wange nankonekitinga ku bantu bangi era ntandika omutungira naga babeera ku seeti mbaga nange neerabirako awo oyo nze mutunzi we kale abo be bamu ku bantu gwe naatungire nga nti omulala yali Morris Kirya omuyimbi nze nina mukwano gwange bamuyita Paatu abeera mu Nnyonyi eyo yajje ne Masaka nga bona gye wantu nalaba workshop olina omukolo gwolaga ntererezaako wano ne muterereza engoye nalaba engoye ku display nanga ng'otunga bulungi gwozitungako nze nanga nenjagala okuntungirayo ekintu nga kyanjawulo nze bwe otunga yagala byanjawulo otuuse nenda kutungira essuuti nga siina gwe nali ngitungiddeko ate tolina wali ogirabye nengitunga nenjasa mu mugongo nga bw'otuula eyasama bweti nanga awo naabojjaawo gireeta nengende munyonyonze kutunga kuntambuziza ebifo nengenda nanga yangu ndi munyonyo nengende munyonyo mbagagga nanga watunze eno nanga nengenda kuwa omukolo gwa muzungu mukwano gwange ali mu Amerika agenda kola embaga wano gwolina otutungira nemuga nja kutunga nanga ne tulina emperekeze ziri 6 n'abagole muzungu yali muno empima omuzungu naye nga besimani we agenda okuva ebweru muzungu abuuza n'abitunga ono baga yatungira zino gye yalimu kale nampa omulimu kati olunaku lw'empima bana emperekeze zaabwe ngenda okulaba mujjiddemu omuyimbi Morris Kirya ndi ku Garden City nemba pima kati bwe navaawo Kirya n'agamba Paatu namuga omwami oyo gwoleese muvubuka muto kyekisooka ate ekirala mpulidde nti ava Masaka Masaka gye tugenda okukozesa engoye zaffe
nyoma yo abasajja abasoma baba bayine principles zaabwe ndala nambwa ajja kutunga ali akutungidde konti era kabitunga naye nze ngenda genda bantungire endala oyo tasobola tekisoboka nenzija nentunga engoye nina katekisa doke nakola nga kawula wano ekagenda emabega nenzitwala nga ziwedde ne bafiitinga bonna abantu banyuma mulisikia nampita ajita ye kagundika walina watundira kyaya ku Garden City bakayita saundi cup nampita nanga sokoje nanga saba kwetondera nimugate nakola ki nanga gwe tomanyi biwayo bye nayogera ng'ovuddewo ninjagala kuba mwerufu gyoli nti nayogera bubi nakuyisaamu amaaso nga maito sobola kukola kintu kyonna lugwero nane ndwambala naye webale kutunga nankwata mbugalo ngakkiriza nti ndi mutunzi kale babo bantu bamube bentungideko naye ati nange gundi akkiriza nti ndi mutunzi ate nange nzikiriza nti ntungidda ku muntu omunene kati nina bembulayo obulayani Kyagulanyi Sentamu ali ku listi yange omulalo omunene ye maaso moji beno yagala mutungira olunaku lwe natungira ku beene ne njagala nga mupimi lwe ndi mupima bwenti olulukoba nja dutereka ate ku olusijja kupima muntu mulala eno kumala wiki shaga nja biwumuza ku kilo naye lwaki tomutaddeko ku list Katikkiro ndaba muzibu ate okufuna okusinga Kabaka nzengezezzaako ne muno okunoonya nze omanyi nteegaawo naye bannaayi Kabaka Katikkiro alina principles ze ndaba ayinza lokunga ndi gwe kiki kyogenda okunkolera ate mwatunga engoye zaffe azambala waliwo omutunzi amutungira omanyi waliwo n'omuntu ng'alina omutunzi wenze mulaba omutunzi we amutungira bulungi kyobola nga ye simutaddeemu naye nga naye mwagala nga bonageti bali banagoloza owokunaaba ddaani naye nga bano ababiri bali ku mwanjo nnyo bano ababiri bo bali ku mwanjo era oyina essuubi ntululi boolu nze waliwo Kyagulanyi bwe yagenda mu ddwaliro namuteegako kewaka ewuwe kwolwo lwavaayo nateegako ewuwe nannema okulaba naye nga n'olukoba lwange mu nsawo naye embiriga ezaaliwa nenga obulamu bwange si bwakusika muguwa nina kukola nnyo ekiseera kijja osanga waliwo omuntu gwe nnyinza okutungira ng'amumanyi tugende gundi akutungire connection nsobola zifuna kati ne Katikkiro mulaba kyaba nti muzibu okulaba naye ngenda nembeera nga ngenzeeko eyo emengo ne tuyisinganya ne mulaba naye nja mugamba nga mutabani wange kuba nze neddiranga bi ate ffe tumuzaala kino okulumya yagala kulaba mutabani oyo nja mufuna mu mboozi yo ogamba byofunye mu kutunga dyerinnyo okusingira ddala naye ate nze nkiwana akasente okafunye akasente osobola okukafuna akakakumala n'olabirira abantu bo emirimu ne gyeyongerako n'ofuna ku kati gwe toli wa gadgets zino n'oyongerako kali nange akasente kale kalimu ebyo nti mashini ziwe ziri osobola okugamba nti bwenva wano ngendako ewange nti waliwo akayumba mwosula n'ebyo era jasi bya bulijjo buli muntu era abikola kati waliwo ebintu nze byenaga byesenyumirizamu nnyo kusinga naguze yakapoloti nzimbye kakayumba kuba buli muntu akikola si buli omuntu emirimu gino ogiraba okugula akapoloti mu kibuga wano kati kyoga teziri buli ayina anti nze ngenda ngamba abantu nti si buli ayina poloti muno nti mutunzi n'owa chapati agirina n'omuntu eyeetikka ebintu awo kobati agirina buli muntu ekiroto kye kyekyo bonna ebintu ebyo jasi bya bulijjo ebintu wabikola era nze nga bintu byenenyumirizaamu senyumiriza mu kuba na waka maze ebbanga ddene nga mpangisa era nga mbeerayo sisobola bagamba abantu nti kyekimu ku byenenyumirizaamu mu mulimo nze ekintu kyenenyumiriza mulimo gwange
lyerinnya lye nnina. Kusomoozebwa kikwosanze mu ngeri ki? mu mulimo guno okutwaliza awamu? Nze kati omulimo sirina kusomoozebwa kwe ngusanzeemu kuba nakolwa abantu abasinga bwe bandaba mu bintu by'entunga balowooza mbu talenti ku lwange kyesikkiriza kuba wabiyiga wabisoma. Nze sikkiriza nti okutunga kwentunga talenti naye ng'omuntu bw'alaba ekyotunze akkiriza nti talenti nze okutunga gabwega nti tekummenye wadde akatono bwe kati kyenjagala kyonna nkifuna ne omuntu gwe njagala mutuukirira. Nze ndaba okutunga kunyanguyiriza na bulamu n'obuteegomba kiri kyeraga nti okusoma ennyo gende waggulu ne kunneerabiza n'okunneerabiza nti nze siri muyivu ntuula n'abantu lira kusanga oli n'omuntu naga ate kati ono gundi omumanyi tiye nze kunyanguyiriza okulaba abantu ab'enjawulo nga omumanyi n'ogaa gundi mumanyi ne gundi mumanyi abantu bamanyi. Nze teriyo kyeneyimiza mu kutunga nga mulimo guno kundaga media gye nali mu buto bwange gye nali sirootangako ne kijja buzzi mu kiri kye nali njagala nti njagala linnya ate ne nnoonya watuufu we nnina oddifunira ng'ekyamazima oba toyina media tosobola kuba na linnya kuba tulina abagagga muno kati wano we tuli ku Vienna Golden kati mwami Magala akasente weekali ekyo kyo tekijja kugamba nti kikuba Golden tezimbika n'okimanyi nti agiranga n'ojirwa ku CBS nga bagiranga Golden amugende ku Vienna Golden kitegeeza linnya kati govanga ku muntu ng'alina erinnya eryogerwako ku media houses ez'enjawulo buli lunaku abalala kibanoonya nze era otekayo sente mmeka nti nze nkifunira bwereere nakwanayo emikwano mulimo gwe gwajindaga kati era nze okutunga sikwevuma. Tutunulira ku music otandika ddi okuyimba? Nze nali nina kutandika mu buto okuyimba okusomoozebwa ne kujja nga byenjagala nnyo okuyimba mwekuli naye ng'obusobozi access ku kuyimba sigirina kuba mutonze mu kwaya nali muyimbi nganyimbi kwaya ku ssomero ndi muyimbi nze ekira ndi muzanyi wa katemba naye omuzanya nze era ekintu kyensinga okwagala ate ku nsi ye katemba naye lwakuba mulimu kati gwe nasoma ate gunfuga budde butono naye era batubaga katemba muzanya ate era n'ebiri serious waliwo bintu kati byenjagala okukola nga njagala mubiri serious nja kuzanya katemba ali serious ebyaddala naye obuto nayimbanga ng'eddoboozi yange balyagala nnyo katemba nga bamwagala era nze nga abayimbi mbaagala nze gage nti omuntu agenda akubuuza naye Muyunga okuyimba lwaki oli muyimbi muga naye kakati kerenda liva ku lubaya mu mirimo gye nabagaye muzeyi gye yali akola singa muzeyi wange yabadde mu gino ey'abasuuna Beni ne Tony yali badde wa binyaanyanya kuba muzeyi yali DJ ow'emyaka egyo kugaye yali alina bayuuni ekyagimuguza bidongo sibako emizindaalo nasibako batule tepuze ne radio kasiri zakolanga ku mikolo wege mitonotono nze muzeyi wange akuba mu bido mu bubago butonotono ku byalo yakola nze ndi mutabani wa DJ kali mudde obwoza singa yali mudde buno yali DJ Po kuba muzeyi Paulo yali badde DJ Po yali ati bonga nze music nkuze eze nyimbe enkadde zonna bwe baluteeka mundu yimba mwinda kubuuzanaga naye olabika oli mukulu nnyo nnyo mga kati oluyimba lweje kinaana ndo oba nsanvu tepu wezatandikira okufuluma teri luyimba lwesiwulirangako kuba zaaliwe waka. Wayogedde ku mugenzi Hamani Basudde ono yalinga eyakusikiriza naawe otandika ekintu kino? Nze mu kuyimba tewali yansikiriza okujja okuyimba nti ngende ndikodinge saasikirizibwa muntu yenna. Nze nina muyimbi gwe njagala nti Hamani Basudde mwagala netansikiriza kuba ndakiriza nti bukuba kuyimba Basudde yayimba ebintu mu kadongo kamu n'abimalayo kale abasigadde mupozi ng'oleese kwozaamu n'oyozaamu
nonyola wano nonyola wali naye nze ndabanga ebintu basudde namuwa ekitiibwa ky'ebintu yabimalayo naye okuyimba nga bwe nti eri mbuto nali muyimbi mu ssomero ne bwe nabivaamu nenzija mu sinengabana okuyimba nenkufiisa nze kintu kye nalemeddeko kyali kusiiga bifaananyi naye okutunga ne kubinzijjako nga naye nfa kino ebifaananyi ngenda bitundawo nabyo nembivaako naye okuyimba omwaka gwali gwa 2007 nga nina mukoddomi wange asoma ate ayimba bamuyita Alafat 17 era kati nyimba ze kwezi ku YouTube okwo muyimbi kakati ninga naye nali njagala ebintu bya music nze music mwagala ate nga bwe nti nina connection ne media oba ndaba ngenda kati kuleta wenzije okuyimba mwe namawire muli mikwano gya